Okulwanagana mu ggwanga lya DR Congo mu kitundu kya Luchuru ekisangibwa mu ttundu ya North Kivu kuyingidde olunaku olwokubiri. N'olwaleero ku makya ewuliddwayo okubwatuka kw'emmundu embeera eviiriddeko bannansi ba Congo abalala okwongera okuddukira kuno okwetegula ekibambulira. Abayingira bayitira ku nsalo Bunagana ate abalala bakozesa ppanya okuli Kanombe mu ggombolola y'Emulamba ne Kibaya mu ggombolola y'Lukundo nga bakira bajja basibye engugu zaabwe ebisolo byabwe n'abaana. Kayira kaberuka nga mukungu okuva mu ofisi ya RDC ekisolo ategeeza nti Uganda netegefu okubudamya abantu bano bonna abakubatwala mu nkambi. Embeera eyongedde kusajjuka mu bitundu bya Congo mu mayiro nga 9 ku 10 okuva wano wetuyimiridde. Tweyongera okufuna ababunda mu bungi bava mu bitundu ebyo. Omulimo gwaffe wakubaniriza mu ggwanga. Kyokka agumiza nti ebyokwerinda ku nsalo biri ggulugulu. Security ya Uganda nyeteekateefu okwagaaga buli kintu kyonna. Twongera okutereeza security n'okugideployinga oweeyetaagibwa. Mu nnaku 2 eziwedde tulina abantu abali mu makati y'emitwalo 2.5 n'emitwalo 3. Ate n'abalala bakyayeyongera kujja nga bayitira mu ungazetted porous border points. Bashaka ngo wenda mu batuza ahantu hafi Kanyakabande leta ya Congo n'abahekerane babarumvikana n'abirabute barangiza ikibazo k'abaturage twibonera amahoro. Ko twenda turi mu migambi nangwa ndo turi mu business yo kuvuga ngo tubimbunzi dushaka tube iwacu muri Congo. Nibyo byifuzo byacu. Baabwe ekitongole ekirabirira ababundabunda UNHCR bagamba nti balina abaana abasoba mu 2,000 ababundabunda nga basala okuyingira eggwanga ku lwabwe awatali awondera. Bano bayingira eggwanga okuva mu mwezi gw'okusatu omwaka guno olw'okulwanagana okwabalukawo mu ggwanga lya DR Congo nga bano bayitira ku nsalo ya Uganda ne Congo Bunagana era babadde bakuumibwa mu nkambi y'Nyakabande mu disitulikiti y'Ekisolo. Lakini Hasanova akulira ofisi ya UNHCR mu nkambi y'Nakivale agamba nti bazudde abantu abasobola okugira nga bayambako ku baana bannaddala okubalabirira nga bawagira UNHCR. And then when they come to Nakivale, we are doing a comprehensive BIA to understand their needs and also to understand whether they have relatives or they have families and if they have in which settlements they are. Alipota y'ekitongole kya UNICEF ey'omwaka 2018 yalaga nti abaana wakati w'12 be basala ensalo buli wiiki nga tebaliiko bazadde. Maureen Abina nga mukungu mu ofisi ya Ssaabaminisita Minisita alambuludde emitendera gye bayitamu okuwaayo abaana bano eri abantu babalabirire nga basooka okukakasa nti bagenda kusobola okubalabirira obulungi. Foster care parents, these are assessed also technically by expertise who are handling child protection to ensure that the safety and dignity protection of these children is number 1. So that's how they are being managed. Kaiti atuzalirwe ne Jonathan Singule bakusakidde eggulu lino.